bino wabiwulira, bino obimanyi, bino wabitegeerako. Kanzije ogenda kutya abasajja, wabula na bino bikulu ddala. Mwamulonda mwebale. Abazzukulu weebali benzaalidde wano naye kale alhamdulillah enensi bwetyo tulina kyakukola nga tugibalekere. Amanya gange bampita Ssenyonga Sulaiman era nze mbadde mbanoonya obululu bwa President Museveni kyova olaba nga wonna waali. Bwana Sulaiman weebale nnyo, weebalire ddala kunoonyeza General Kaguta Museveni bululu n'okumutimba wonna we wali oli n'omufuula ekikomera ku makaago. Kakati nno Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa ntambula naye ekyo tokyerabiranga, wabula kana akatambi ampuliriza, njagala okawulirize n'obuwombeefu, njagala otuula osooka okakkane, njagala osooka owulirize ebigambo bino. Nabagamba nti okubonaabona tekubeera nga kukwata muntu oyo yekka atamanyi kigenda mu maaso, wabula n'amanyi ekigenda mu maaso naye nga yeefuula atakitegeera, nga twogera enkya n'eggulo n'atuyita abanywi b'enjaga, n'atufuula abatategeera, n'atufuula abayaaye. Kigenda mmutuukako. Bya Mwami Kyagulanyi mwenna mujja kiwulira. Kano kakaddemu, bino byaliwo, batulugunya baabwe, kanzije kuggwa atali baabwe. Bannayuganda bakyewuunya engeri abantu abavunaanibwa ogw'okutta yali omwogezi w'ekitongole ekya poliisi mu ggwanga Andrew Fres Kaweese gye batugunyizibwamu. Ate omujaasi wa UPDF Lieutenant John Mwale ow'emyaka 38 addukidde ku paalamenti y'eggwanga okulopa bakama be mu magye g'eggwanga abamutugunya okutuuka okwagala okumujja mu bulamu bw'ensi. Lieutenant John Mwale abadde mu byambalo by'amagye ng'emikono gisibiddwako bandage anyonyodde bannamawulire ku paalamenti y'eggwanga nga bwe yatulugunyiza abajasi banne ku biragiro bya mukama we Major Ramadhan Kidudu nga bamulanga ku kugezaako kusinkana Pulezidenti Yoweri Museveni nga tababuuliddeeko. Amafanda ne mulaga kopi gye mpandikidde muzeeyi ne mugamba ngena nakasero bampise ensonga eno neeno neeri nangamba teri buzibu genda naye twalinamu empalana naye Major Kidudu natunda emmere y'abasirikale, tunda omuceere, natunda kawunga, natunda ebijanjaalo, natunda sukaali, ng'agamba nti buli weekend yabaguliranga ennyama naye nga buli weekend amagye UPDF efeedinga abasirikale baleetera ennyama buli wa mukaaga. Mwala annyonnyodde engeri gye bamutugunyaamu omuli n'okuyisa magalo, okumuggyamu enjala n'amannya agamu kw'ossa n'okumusiba akandooya. Waliwo omutina bansiba akandooya, ekiti kinaalisi nasanga akutte natandika okukuba akandooya ku muti kwa kantiini. Batandika okukuba ne bakuba n'akubona abasirikale bakube ne bakuba bwe yamala twasanga mwenda n'anfosinga bagende banzize mu kati. Eyo video ngipozinze okubazaayo, to rewind your minds, okubazaayo akatono kambazeeko ebirowoozo. Mu 1986 Museveni nga yakawamba nali ndaba ku Lubaga Road ku musajja alumbwa. Amagye ga Museveni gatuula okuva ku Pride Theatre ne geetoola ne gajja ne gayita ku Hanize bajje bayitanga Panthers ne gakkire ku musajja mpaka mu lubiri nga bajjeeko omukono gumu okubalaga kwabambula ku basirikale abalala. Ne bamala okuyingira olubiri kubanga ffe twabasavinga ebyokulya n'amazzi. Bamala okuyingira olubiri nga Museveni amaze okuwamba, batandika okunoonya buli muganda yenna eyali mu magye ne baali maze okukola ku preference ne yabasiba obundooya. Ono ke kandooya kayogeddeko kuno okutulugunya kyova nti oli bamuyitanga Piraato. Bakukwata nga bakusiba emikono gino bwe bati ekifuba kino ne kyereega ng'oli ne babayisizaako buyisa kagirita bwe kati obalukira bwe ppa katono bayogedde kandooya ne kanzizaayo nga bakusiba emikono gino ekifuba ne kyereega ne bakoleka musana mu musana. Oluvannyuma ne baleeta ebipiira ne babikutuuza empiira nga mukaaga ne bakomako omuliro. Ekyo kyo ne muto gwange obujulizi nkyabulina. Abantu battibwa okuva ku lubiri eri waggulu paka waggulu mukolera musajja alumbwa ku Pride Theatre engeri gye mwattamu abantu. Kitegeeza nina kandooya kayogerako obundooya bwali era batta abantu bangi mu nkola eyo. Tosobola kumbulira nonsense wa byabufuzi ku silent genocide against Baganda nongamba nti I should keep quiet. Nonsense. Sisobola. nyambala informu y'amagye nasanga akutte natandika okukuba akandooya ku muti kwa kantiini.
batandika okukuba ne bakuba nakubona n'abasekere bakube ne bakuba bwe yamala twasanga mwenda na forcing abagende banzize mu nyumba nyambala uniform y'amagendo zaganda n'abadde bwe uniform y'amagendo nenga no kwambala uniform nenga basitula basituzi. Lieutenant Mwale kati agamba nti agala President Museveni era nga yemudumiza okuntiko ojeri gwanga amuumuza amagye kubanga takyasobola kukola okukwata emundu kuba emikono gyalemala. Asasone nze ngende be magye mpumule sikyalina mugaso kuno mukono gwa ddyo nenze gyali asobola okunyamba kubanga mpulidde abalowooza gasinga gabateekayo bagawuliriza. Abaka abamu bavumidde ekikolo ekyokutugunya abantu abakwatiddwa emisango egy'enjawulo naddala egyanaggomola. Twalaba okutulugunya abantu nze nali manyi nti bino byakoma ku mulembe gw'obote naye bwe ndaba olaba batulugunya owaabo weebati ne bamugjamu enjala ne bamugjamu amannyo ne bwe bakwata ku ffe nno ssebo bakwata ku ffe. Gye buvuddeko omwogezi ojeri ggwanga erya PDF Richard Kalemire yawolereza ejeri ggwanga nga bwe tasobola kutugunya muntu yenna kubanga bakimanyi bulungi nti kimenya mateeka. Sam Ibanda Mugabi, NBS Amasengejje. Kati yo video nkadde oyo Sam Kaligire yagamba mbu tebasobola kutulugunya muntu ever tebasobola accepting their crimes, they can't accept their crimes. Nkulumusizzaako mukwano gwange wenna Joli ali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda. Nze AK Master Kawandula bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Kakati Hajati Nakalembe musomi wa ddwa tutambula naye era namba ku screen kweri mukubireko oyajja kuyamba okusomera eddwa eya buli ngeri eya buli kala eye yalema abalala bonna. Kyokanga mu ngeri yemu ngenda kusaba n'obuwombeefu video eno soko jimpere ekigalo information gye tugenda okubeera nga tutambula nayo nako olwalero etalage ensi yonna olwo buli munnansi gyali yeerolere yeewulirireko ebigambo ng'ebyo bye tutandise nabyo ebiri munda mu ggwanga erya Uganda. Obeera eyo n'olowooza nti General Museveni n'abali mu gavumenti oli munnaabwe wafuuka wa kinywi gw'omu kubo olimba olimbira ddala emirundi 10 ku 10 abantu bangi abaganya okuyiga nga bayigira ku nsobi ez'abalala ababaddewo bo ne basigala nga balowooza nti olw'okuba babawadde obukulu olwo y'enkomerero ey'ensi era kaakati olwo bafuuse baganda ba mwami Museveni bafuuse baana ba mwami Museveni era bangi tubawulira nga bamuyita taata nga beerabidde nti oli wa ggwanga ddala nabo ba ggwanga ddala nga bagamba mbu muzeeyi wange nga beerabidde nti ababazaala balala ne Museveni bazaala balala. Olunaku olwaleero bingi bye tugenda okutunuulira bingi bye tugenda okulaba bingi bye tugenda okumanya wabulanga ebimu ku byo bikwataganira ne ku paliamenti ey'eggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero twayingidde mu paliamenti ey'omulundi ogw'e12 munda mu ggwanga erya Uganda era nga ne sipiika yalondeddwa dda amanyikiddwa nga mwami Jacob Obothi kyokka nga ye omumyuka we era yasigaddewo Honorable Thomas Tayebwa abaddewo nga ye mumyuka w'oli eyafuumuddwa eyagobeddwa eyagobeddwa Nalongo Aneti Amongo Magogo. Kaakati nno omukyalo ono abadde yekuba ekizigo okukimala mu bbinika era omukyalo ono abadde ayambala n'atonnya n'okutonnya emmooli. Kati wuliriza ebigambo mukwano gwange mpuliriza gye bukeredde olunaku olwaliro ng'ekiri mu paliamenti ey'eggwanga erya Uganda kifumba mutuku okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti abamu ku babaka aba paliamenti ya ggwanga lya Uganda ebigenda mu maaso bano tebabimanyi ebigenda mu maaso bano tebabitegeererako ddala yadde n'akamu n'akatono era ng'abamu ku bo balowooza bagenda kukwata abaami baabwe babaleete mu paliamenti bagenda kukwata bakyala baabwe babaleete mu paliamenti era bano abamu balowooza nti omusala gwe bagenda okubeera nga bafuna katugeze omusajja ofunye $4,000,000 abamu balowooza nti ne bakyala baabwe nabo bagenda kubeera nga bagenda ku musaala gwe gumu nabo basasulwe nga omusaala nga si babaka ba paliamenti. Byonna obisanga mu paliamenti ya ggwanga lya Uganda wabula nga bino byonna bitambula bwe biti nga bigenda mu maaso. Waliwo n'omubaka omu eyasituse ku paliamenti ku fulo ya paliamenti n'abuuza ensako zino ze mugenda okutuwa kaakati nno ne bakyala baffe bagenda kubeera nga bazifuna nga ffe bwe tuzifuna era gye tulaga bakyala baffe bano bonna tunaagendanga nabo gye tulaga. Byonna obisanga mu paliamenti ya ggwanga lya Uganda abaatwaliddwayo abasangiddwayo bonna bandibanga bafaanagana kubanga babaddeyo emyaka n'ebisiibo. Byonna bye twagala ffe nga bannayuganda babitukolereko ebizibu byaffe bye twetaaga emisolo okulinnya byonna baabivaako dda bo beefaako bokka na bokka. Buli tteeka erijja oba buli bbiru ejja
mu parliament y'eggwanga erya Uganda nga mwami Museveni ajagadde eneyitawo butereevu nnyo nga kino kitegeeza nti abaka bonna abali mu parliament abali kudda oluvuganya bepona abo abali kudda olutavuganya bakozesa bukozesa yes ne babeera nga kibaagala kiyitawo gavumenti ng'ekiisawo. Kati ono ku olwaleero njagala nsooke nkuzeeko mu parliament nga sinnakutuusa ku kinyusi kya vidiyo olabe kye bayita obusosoze. Mwami Museveni bwe yajja wano omwaka gwali gwa 1986 ono n'awamba obuyinza bw'eggwanga Uganda ng'akozesa emmundu era abantu abattibwa kigambibwa nti bakwata $50 k'ekitundu ky'akakadde kalamba ak'Abannayuganda abattibwa era bano tebaaziikibwa wabula baasimanga aganya n'ezitulakita ne bayiwa mbuyiyo mu mirambo era bw'ogenda mu bitundu eby'eruwero ojja kwerolera obuwanga obuyitirivu ennyo obuli mu ganya agayitirivu ennyo nga bano n'okubaziika tebabaziika be bamu ku baafiirira eggwanga lya Uganda wabula nga olunaku olwaleero abo bonna abaafiirira eggwanga lya Uganda abantu baabwe bagamba baafiira bwereere nti okusinziira ku bigenda mu maaso bantu tebalina kye baali balabyewo ekikyukako ku byaliwo luli ne kakati byaddamu eby'okuwamba abantu okutulugunya abantu panda gaali emisolo emingi obusosoze mawanga okusosola mirimu byonna ebyaliwo luli kakati ate ebiriwo kati bikubisa mubiri ebyaliwo luli. Njagala nsooke nkuzeeko mu parliament ya ggwanga lya Uganda owulire obutamanya obufumbekedde mu parliament yaffe bwe tubuvaamu butereevu nkutwalirewo ate mu mboozi yaffe ey'obusosoze ng'ani akulembedde obusosoze munda mu ggwanga erya Uganda. Ani yavumiriranga obusosoze yabuvumiriranga atya mu mbeera ki era essaawa zino ate abukulembezezza atya? Nze Ekke nzija byonna tubirabe. Kati ekyo kibadde kikyali awo session yazzeeko ne wabeerawo mbaka n'asituka. Mbaka bwe yasituse n'abooza kiraka tu parliament nti kakati mwogedde ku tripu zino ze tunaagendako ebweru n'ensaka ezo ziriko ne bakyala baffe tugenda nabo era n'ensaka ezo nabo bazifuna. Mbaka abuuza kati kitegeeza nti oyina ababaka bangi nga n'omulimu gwe baasaba tebagumanyi tebagutegeera kubanga mu mbeera eya bulijjo era ku kusoomozebwa kwe tulina Ssemujjunganda mukwano gwange yatera okubyogerako nti bw'obeera n'abantu mu bifo eby'obukulembeze naye nga kampuni ezisinga z'olina mu nsi eyo ez'ebyobusuubuzi tezisobola kubawa mirimu ku top management ensi eyo eba mu katyabaga. Kati omubaka eyasituse okubuuza ekibuuzo ekyo akulagirawo nti talina ku ddaala lyakubeera ku mid level management mu kampuni yonna kubanga omuntu yenna obuvunaanyizibwa akimanyi nti bw'oba olina omulimu gw'osaba nga tebannakuyita genda ku interview oyina kusooka kumanya omulimu ogwo gufaanana gutya na biki ebigugenderako. Kati wano mubaka yasoose n'akulaga ng'akiikiridde banne kuba bamufaanana bangi ye yafunye ku mbavu n'abubuuza oba oli awo yamanyi ne ku luzungu okusinga ku balala abagwa mu kiti kye naye n'omulimu gwe yasabye tagumanyi n'ebigugenderako tabimanyi naye ne bwe yandibadde abimanyi kikulaga nti ekyamuleese kufunamu si kuteesa si kubaako kyagatta ku ggwanga wabula ye kwekubako nfuufu. Obunafu bwani kakati obunafu bukuzaayo ku bintu bibiri. Ekisooka society yaffe is a peasant society. Bw'obeera mu peasant society abantu abasinga bagenda okulonda nga tebamanyi lwaki balonda. Ensonga ze twesibako si ze ensonga enkulu mu kulonda. Tulonda omuntu kuba aziika kuba ayabya kubanga yaddira emmotoka eya drone enkadde oba kamunyi oba kigegene n'agiteekako ebipande n'agiyita ambulance ne tumulonda. Kati obuzibu obusookawo obuva obuzibu obwokubiri buli ku system nti ndowooza waliwo ensobi gye twakola mu constituent assembly bwe mumanya nti abantu bamwe bafaanana bwe batyo waliwo ebintu bye batasobola kwesalirawo mubayambako ne mubatikkula omugugu batya. Amawanga agamu nga South Africa kyekyo lwaki gaasalawo nti ababaka bonna tebalondebwa butereevu babeera for proportional representation. Proportional representation kitegeeza nti abantu bagenda ne balonda ekibiina kyo ne kikola olukalala. Kati ekibiina bwe kikola olukalala kiba kimaze okusengeka obukugu bw'abantu bekiina nti wetwagala mobilizer tuteekeyo nga 5 wetwagala obukugu mu area eno tunoonye gundi ne gundi foreign policy tunoonye gundi ne gundi. Kati lisiti era ogenda okuzitunuulira bw'ogenda otuna abaka 140 mu parliament ya South Africa notuna ne kye bayita party lists okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo olanga buli kibiina
kyagezezzaako okulaba ng'eggwanga likiikirirwa bulungi era lisobola okuyambibwa. Bino ng'obitegedde era ng'omaze okubimanya, nkwegayiridde ampuliriza atambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda n'aggambye nze AK Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Bino bye nkugamba byaliyo bya ddala, ababyogera weebali ne ku likodi kyova olaba tubiteekako nga si byaffe wabula byabo ababyogera. Bye baayogera byonna nga baakatuuka mu buyinza, bye bakola biri opposite ku ebyo ebyayogerwa. Yennyini mwenye General Museveni Kaguta ono gw'olaba ayimiridde mwaka gwa 1986 General Kaguta Museveni tibahabulwa nga yakamala okubeera nga wamba obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Yavaayo n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo. Ensi yakuba engalo, ensi yakuba emizira, abantu baadigida, abantu baacacyanca nga bakimezeza okwenjala nga balowooza baali bafunye omuntu oyo Uganda gwe yayaayaanira edda, Uganda gwe yanoonyedde omukulembeze yali amaze okubeera nga alabwako. Kaakati nno mu mboozi eno ngenda kutambula naawe mpolampola, wabula ngenda kusooka nkuwa ebigambo bya General Museveni nkwegadde n'obuwombefu obimpuliririze. Ebigambo bino byaliwo, njagala mbikuwe lwaki mbikuwa, kubanga bino ye yabyogera mu mwaka gwa 1986 ng'amaze okukwata obuyinza bw'eggwanga erya Uganda. Wabula ono bwe yabyogera wayise emyaka kati 40 olunaku olwaleero nga nkuleetedde bye yayogera bino obiwulire, gwe kennyini obyerabireko n'amaaso go ng'abyogera. Bw'omala obbiwulira n'okubiraba ngenda kutwala mu mboozi nga wayise emyaka 40 olunaku olwaleero, omwezi guno oguwedde gwennyini gwe tulimu, olabe kye yakoze ogatte ne byeyogera, ombuulira ani mulimba, ani mutuufu, ani mulimba okusinziira ku ebyo bye yayogera n'ebyo bye tulaba kati. Ddala Museveni ono muntu alirilayebo, yeesigika, byayogera obikiririzaamu, abamuwagira abamukiririzaamu bamukiririzaamu lw'ebyo byakola, bamukiririzaamu lw'ebyo byayogera, oba bamukiririzaamu lwakuba bawa ssente, oba bamukiririzaamu lwakuba bawa obuyinza, oba bamukiririzaamu lwakuba bawa ebifo ebinene ebigenda okubbulula famire zaabwe n'embuto zaabwe, gw'osigale ng'omunaku okoozimba. Bino ebigambo nkugambye byali bya General Museveni ye kennyini mwenye mu bigambo bye ng'ayogera bw'ati nti obwesigwa ebiseera biri bwalinga businziira ku tribe. Uliriza nnyo, ku tribe, obuweereza obutuufu nga basinziira ku tribe yo, ow'amagye omutuufu nga basinziira ku tribe yo, nga tebatunuulira nti ono akola bulungi olw'okuba wa ggwanga lino, wabula baagamba nga ono akola bulungi kubanga wa ggwanga lyaffe. Museveni agamba baalondanga abantu mu bifo ebyenjawulo byonna okwetoolola eggwanga erya Uganda nga basinziira ku tribe zaabwe, nga tebasinziira ku busobozi bwabwe, wabula nga basinziira ku tribe zaabwe. Olunaku olwaliwo njagala nkuzeeyo ku bigambo bino emyaka 40 emabega, nkukomyewo nkulage ate essaawa zino ebiriwo nga Museveni yayogera luli, Museveni yakola ebiriwo kati. Ombuulire obulimba obunnanfuusi, ddala omusajja ono abirimu oba tabiriimu, ng'aba opposition bambi nanga ayogera tumuwaayiriza. Loyalty was based on the tribe, and army was supposed to be a brotherhood somehow, a sense of brotherhood, of undugu. Now, because of that position of theirs, it has led the army to disaster. We, on the other hand, right from the beginning, our line was a good soldier is a good soldier, regardless of what he's trying. And that's why you used to hear people like Obote always preoccupied with the tribal issues. For instance, Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? But for Obote, he thinks it's such that it is damaging. That it is damaging to be called a Mnyarwanda. What's wrong with the Mnyarwanda? The only thing wrong I would see in Obote's statements was he was saying that I was pretending to be a Mnyankore when I was in fact a Mnyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. That's the only damaging thing as far as I'm concerned.
I mean politically analyzed, because you see, for us we make a political analysis of what somebody says. What is the political content of Obote's statement? But otherwise, if I was in Rwanda, I would be as proud as I am now when I'm not. So that's not an accusation for that. But for Obote it was very important, you see. It was very important. Ebyo byonna by'owulidde era nga bw'omulabye eno si AI nkiddamu eno si AI wabula bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa akulemberedde eggwanga lino oba afugidde eggwanga lino emyaka 40 nga kati alamuza emyaka emirala 5 nga bwe yalamuzza okubeera ng'ali mu ntebe y'eggwanga erya Uganda. Ebyo by'owulidde byonna bigambo bye ye yabyogera nga tewali amukase. Kankujje wa Hajati Nakalembe essaawa eno yennyini wuliriza tuva wa Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bulango bwa bakama baffe nkulage ekyewunyisizza ensi ekyawukanye ddala ku biri Museveni bye yayogera ate kye yakoze olunaku olw'eggulo omwaka guno omwezi guno ekyawuniikiriza ensi. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nziza okwogera ku ba ministers General Museveni be yalonze. Nkusaba ompulirize bulungi era omale onnyambe. Repost message eno era gisharing. Tuludde nga twogera ku nsonga y'obusosoze mu mawanga wano mu Uganda. Basebo ne bannyabo obujulizi buubuno. Bw'obanga gwe president wa Uganda ova mu Western Uganda, Chief Justice ava mu Western Uganda, Prime Minister Nabbanja ava mu Western Uganda, bw'oba olonda ba minisita 30 gw'olowooza kyabwenkanya okulonda ba minisita 14 nga bava mu Western Uganda, nga ba minisita 16 be bava mu Uganda esigaddewo wano mu Buganda, mu East ne mu North bono obawa ba minisita 16 Western Uganda yokka n'ogiwa ba minisita 14. Kyabwenkanya ekyo olowooza omuntu alowooza amangu tayinza kitwala nti General Museveni asasula mu mawanga. Basebo ne bannyabo obusosoze mu mawanga kintu kibi nnyo, naye ebikolwa bingi ebikolebwa wano nga bw'ogenda okubyetegereza bw'oti olabanga omulimu obusosoze mu mawanga. Western Uganda etandikira wano Masindi negenda Hoima nesala Kasese Fort negenda Mwankole negenda Kigezi paka wali wansi ekisolo. That is Western Uganda. Abo bafunye ba minister 14. Region yaabwe eyo population yayo okusinzira ku census ya 2024 balina population y'abantu 1,11,600,000. Baba wadde almost a half eyaba minister. Kati Uganda esigaddewo Buganda oba giyite Central, n'ogenda mu East, n'ogenda mu North, n'ogenda mu West Nile, ffe ne batuwa ba minisita 16 obadde okimanya ekyo. Obwo bwe butaba busosoze kibaaki. Basebo ne bannyabo tubeere benkanya. Emisolo ffenna tusasula. Abantu beeyo mu West si be basinga okusasula emisolo. Ffenna tusasula emisolo. Nabwekityo bwe wabeerawo national cake ffenna tuli entitled okubanga we share it equally. Olw'ensonga kambajjukize gavumenti Uganda baagatta Bugasi mawanga oba mwerabira oluusi ensi yaffe bwe yatandika. Uganda baagatta Bugasi regions ne baleeta Busoga, Buganda,
Ankole, Teso, bwe batyo ne batugatta. Yensonga lwaki omuzungu bwe yali ng'akyali wano ng'okufuna omulimu bw'oba owandiika application bakugamba teekako eggwanga lyo. Henry Maganda emusoga by tribe. Abazungu baatandika omusingi ogwo mu Uganda olw'ensonga okuyamba buli ggwanga libeere nti tewabeerawo okukola nsobi ne bagaba emirimu egya gavumenti nga tribe emu yeegitwala, leka buli ggwanga libeere nga lisobola okujja ne lifuna emirimu. Ne bwe mubanga mwenna abava mu region emu mwe musinza okuba ne qualifications nga naye emirimu weegiri egya gavumenti mwenna tebagibawa. No, kabanoonyeko ne mu region endala olw'ensonga this is a marriage. Fenna gye twava eri ne tujja ne tubeera mu bufumbo omanyiddwa nga Uganda. Fenna tulina obufunamu. Kati gwe bw'olaba kabineti ya General Museveni eyo tuli mu bufumbo obwatugatta fenna banna Uganda equally. You are the president. Prime Minister wo ali wo. Chief Justice ali wo. Abo be bantu abana abakole government. Vice President ye kaya ali eteso. No ani speaker ali embudama. Na yera ne bojjo okulonda ba minister. N'otoswala kulaba nti bonna omuntu alabira ddala nti sente zaffe ez'omuwi w'omusolo abazifunamu bava mu region emu. That is not right. That is not proper. Ekyo kikyamu. We can't accept this. We can't keep quiet. Imwe abasoga ndi kubategeeza nti wetuli kwogerera ssaawa eno kabineti ya General Museveni bw'oweetegerezaawo maapu eye ya Uganda ekulaga ekitundu kyebeta Western Uganda ako kapaati konka ke mubona akapapo kafuniemu ba minisita 14. Uganda eyasigayirewo yona yafuna ba minisita 16. Ime mubona ekyo nga kituufu. Uganda erina population ya milioni 45 okusinza we batwala 2024. Ka region aka Western Uganda kalini population ya abantu milioni 10. Kati milioni 10 edda abantu bafunye emirimu gy'aba ministers 14. Emilioni 45 wotola ku 10 Uganda ekitundu ekisigayirewo kiba ni population ya abantu milioni 34. Emilioni 34 ezisigayirewo edda Uganda wano mu Buganda webeta mu Central jamu East oje mu North ne mu West Nile. Ife tunatuna Uganda yasigayirewo batuwaire ba minister 16. Obona nti ekyo kyabwenkanya kitegeeza sente tunatuna nga tusasula omusolo dijja wabale. And the same ka region yako akali mu population y'abantu 10 are you aware nti balini ba members of parliament era bangi okwenkana nife Uganda esigayirewo. We need reforms. Twetaaga amateeka okuyiramu okugakyusa agasengeka ebyobufuzi wano ebyokulonda wano mu Uganda. Tutegeere imwe abantu abatono bati 11.6 million. How do you have more members of parliament than us, the majority? You a small region like this, 11.6 million. How do you have 14 ministers, cabinet ministers, and you have the president, you have the prime minister, you have the chief justice? We, the 34 remaining million Ugandans, mwatuwa only 16 ministers. Are we part of this country? Do we matter anyway? Ninzenwe Maganda Matia Chowolo tudde. Buno busosoze bwene. Buno busosoze mutambuze message eno. Buno General Museveni kyali kukola kino busosoze. Twetaaga emirimu gya government equally olw'ensonga tusasula emisolo twena. Tusasula emisolo. Tusobola kuwekinga up walonda abantu bona nga bali kuva mu region ndala. 14 cabinet ministers are coming from a region where there is a chief justice, where there is a prime minister, there is the president. The rest of Uganda, the 34 million Ugandans, were only 16 ministers.
nga ne Buganda wano erina population esinga Western kubanga Buganda erina population ya milioni 13. Tambuza message nizenwe Maganda Matia Kyolo otudde buno obusosoze mawanga anti ebyogerwa nga bw'obiwulidde nkutegeeza nti byerabirwa mwogezi wabula gwe babigambye tasobola kubeera nga abyerabira era nga bwe nkutegezeza nga ntandika okuva mwami Museveni lwe yajja ayogera sukaali mwereere sukaali amwogeredde emyaka 40 naye ng'ebikolwako byonna bye tulabako bikaawa okukira omususa yadde n'ekigaji kaakati nno wadde nga bino bigenda mu maaso obusosoze mu mawanga nga bweyongeredde ddala mu bifo byonna eby'enjawulo munda mu ggwanga erya Uganda era ekyokugezaako okulabirako akulembere eggwanga erya Uganda ali ku ntikko ddala pulezidenti eggwanga lyavaamu buli muntu alitegeera kakati ate akulira amagye munda mu ggwanga erya Uganda era alivaamu eggwanga mwava buli muntu alitegeera kakati akulira poliisi ey'eggwanga erya Uganda era gyava buli muntu ategeerayo kakati akulira amakomera munda mu ggwanga erya Uganda buli muntu gyava era alabayo kakati akulira abalamuzi munda mu ggwanga erya Uganda buli muntu gyava abeera alabayo abafe menye kindekeki ebifo ebinene ebisookerwako kakati ebyo bwe bimaze genda mu bitongole byonna ebya gavumenti za ggwanga lya Uganda ojja kubeera nga ovaayo ombuulire bw'otaavayo nga kamulali akubalagadde mu maaso kati wuliriza wadde bino byonna weebiri era nga bigenda mu maaso era nga tubiraba ne tubibuusa amaaso wadde ffe abamu tetubibuusa maaso tujja wano ne tubikubuulira n'osobola okubeera ng'obitegeera Mame Switzerland munnange nkutumiddeko weebale gy'otuusaako engalo Katonda yekka yali wakati awo mu mbeera gy'oyitamu twongera kusaba busabi kyokka nga ne Nikolai wali mu ggwanga erya UAE gite United Arab Emirates kyokka nga ekibuga kyalimu tali Ajimani tali Sharjah tali eri Abu Dhabi wabula ali mu kibuga Dubai mwennyini mwawangalira Nikolai webale kugoberera nsonga zino ggwanga lya Uganda lyetwogerako onaku olwaleero kakati mu mbeera eno maama mu ggwanga erya America nawe nkutumiddeko nnyo webale gy'otuusako engalo ne support yonna sister Marina we sikwerabidde ne muganda nkakeeto omanyi mwe muli bankizo y'ensonga lwaki mbakoonako nnyo oba ensi enyiige kati wuliriza wano mwami Kyagulanyi ennaku z'omwezi ali 19 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ono yalabwako munda mu ggwanga erya America wabula oluvannyuma lw'okutegeeza ensi nti yali amaze emyezi 3 mirambirira nga musajja watwalira ku nsiko yabonekanga amasumi ne tumulabako n'addamu n'abonekako n'addamu n'abula kaakati oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi ziweze 14 omwezi zaali 19 omwezi gwali gwakuna omwaka 2026 guno gwennyini gwe tulimu ampuliriza ono yalabwako munda mu ggwanga erya America mu kibuga ekimanyikiddwa nga Washington kaakati DC era ono azze afuna international engagement oba meetings ez'enjawulo engagements n'abantu ab'enjawulo kakati nno ono nga tutegeeza nti ekyamutwala munda mu ggwanga erya America yali tawaŋŋanguse yali tadduse yali tasudde ettawero wabula yali agenze okwongera okutema evvuunike evvannyuma naddala ku eryo yali amaze okubeera ng'atema munda mu ggwanga erya Uganda jjukira nti ono yali akozeseza pulaani E yali yakulonda kalulu n'obeera nga okanoonya bw'okanoonya n'obeera nga okalonda bw'okalonda n'okakuuma bw'oba okakuumye ne bakabba olwobeere nga okabanja eyo nno yali pulaani E kaakati pulaani E nerabika nga ali emaze okubeera nga egwa butaka wadde nga yo obuvunaanyizibwa bwe mwami Kyagulanyi yali amaze okubeera nga abutuukiriza obw'okukunga bannayuganda bonna n'okugenda nga abayitaayitamu n'okubawa amasannyalaze n'okubakoleeza n'okubazuukusa n'okubalaga nti kisoboka byonna yabikola mu bugubi obw'ekitalo ennyo nga ne bannayuganda bangi abaalusuulamu akaba abaafiira mu kampeyini zino ze twalaba bangi baasibwa nga ne wenjogerera bali mu makomera tebavangayo omwali abasajja abakulu omwali abakazi abakulu omwali n'abaana abato abali wansi w'emyaka 18 nga ne wenjogerera bangi bakyali mu makomera bano nga baasibwa ku mulundi gumu ne deputy president amanyikiddwa nga Muhammad Mwanga Kivumbi eyawangula akalulu k'ebutambala ono nabbibwa kakati mukubbibwa n'afundikira nga bamutaddeko emisango mwenna gye mumanyi era nga ne wenjogerera yammuyibwa Beiro akyali mu kkomera musajja wattu apooca na buli obwana obuto bwenkugambye kyokka nga ate abasoba mu 7 manya bakwata mu 10 bano baatirimbulwa era nga yabatirimbula yali yennyini bennyini bamukwata mundu abali mu gavumenti ya mwami Museveni be baba amasasi munju ey'omusajja kati omusibe Muhali Haji
Muhammad Mwanga Kivumbi eyawangula e Butambala ne bagaana okumulangirira bwe bato ne balangirira mu gwe baayagala kati waddenga bino byonna byaliwo era nga bigenda mu maaso Mwami Kyagulanyi yasalawo n'agenda munda mu ggwanga erya Amerika anoonye ku pulaani B nga bwe yategeeza ensi wabula nga wenjogerera okusinziira ku bigenda mu maaso tuze tumulaba ku occasions ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo mu meetings ez'enjawulo kaakati ono nga bingi byayogera wabula yava n'ategeeza ensi nti essaawa yonna ndi mu kkubo nzija ndi mu kkubo nkomawo omukulembeze omutuufu tasuulirira abantu be tabalekaawo ye kubeera eri ng'ali mu ZSC ng'eno abantu be babonaabona kati Mwami Kyagulanyi wenkoledde vidiyo eno ampuliriza nga kirabika ono abulako bubuzi nnaku ono abulako buzi kaseera katono okuyingira eggwanga erya Uganda kaakati nno mweteeketeeke wadde ng'okutya kuyitirivu nnyo nti omusajja bw'akomawo yandifundikira ng'akwatiddwa bw'anaakwatibwa ate naggalirwa olwo ebigendererwa bye byonna ebyokubeera nga oba oliawo akwata obuyinza obw'eggwanga Uganda ne bifundikira nga bifudde ettoge nga entungo eyiika nga bw'olaba Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe abasajja bwe baamusena na guno gwaka ne bwalwala ne bwasinda ne bwakolola abasajja baagamba baafiirayo afiireyo baagaana okubeera nga bamuwa beyiro okufuluma ekkomera ne wenjogerera kakati nno Mwami Kyagulanyi tetumanyi oba ddala bw'akomawo anaabeera nga oba oliawo taakwatibwe naye nga amawulire galaga nti essaawa yonna omusajja ali mu kkuba amaze okubeera nga abiteekamu engatto sigambye lwaleero sikugambye lunaku lwankya naye obubonero bwongedde okulaga nti ebyamutwala mu diaspora yandiba nga atandise okubeera nga abimaliriza era ng'engugu atandise okubeera nga azimyumyula essaawa yonna okudda okwabobwe kaakati wano wali ekibuuzo akomawo naki kiyagenda okunona ekyokujjako Mwami Museveni ddala akituukiriza era kiwedde miitingi zaabaddemu zinaavaamu ebibala nga bwe yatugamba oba ziyinza okubeera nga nazo zifuuka nga pulaani A eyakanoonye kalonde kakuume bwe baba kabba okabanje nga bwe yagenda kati njagala nsooke okutwaleko mu mboozi eno eya Mwami Kyagulanyi erabika okuba nga akati etandise okubeera nga esavuwaza abantu ampuliriza n'abamu okubeera nga bamegerera nga obubwa obusibe ku ggaali nga balindirira omwagalwa wabula nga official announcement oba ekirango ekiri official kino kyakukolebwa mikutu oba ekibiina kyennyini ekya National Unity Platform olunaku omukulu lwagenda okutonya naye nga nkugambye nti okusinza ku mawulire ge tufuna essaawa yonna kyandanda omugenyi mu Amerika asiibula Ekitiibwa Kyagulanyi yatutegeezaako nti bwe yali asobodde okusomoka n'abuuka amawanga ga East Africa n'abaako eggwanga gy'agenda gye yasobola okufunira ennyonyi eyamutwala mu Washington DC era bassebo ne bannyabo tabagambangako nti yali adduse nti agenda kubeera eyo newankubadde abasinga mwassa ku kikowe ne mugamba omwana w'abandi babadde bagenda kumutta njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti okutya kwammwe ffenna tukulina temulowooza nti naye takulina naye weewaawo okusobola okulwana n'embeera okusobola okulwanirira abantu bo babeera gwe tobeera eri mu bikyepere n'obeera simanya mu luddawa n'omutima nga newankubadde ebirungi obirina n'omutima nga newankubadde buli kamu osobola okuba nako tegusobola kukutereera ng'abantu bo bali mu makomera pulezidenti ne badepute be bali mu makomera obwana obuto myaka 15 buli mu makomera oyo ye musajja yekka atuula mu ggwanga abali mu buyinza abo abaabuwamba obuwambi nga temubaagala ne beechekinga ne be bakola ne bagenda mpola njagala okubajjukizaako tenaku z'omwezi ga 14 Maachi lwe twakitegeera nti kaakati weewaawo avudde mu dduka n'afuluma eggwanga tuddamu okulaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga ennaku z'omwezi Apuli 19 omwaka gwa 2026 bassebo ne bannyaba Apuli wa 2019 ngono yalabikira mu United States of America naye weewaawo kankutandikire wano bassebo ne bannyabo ndooza nkuyitiremu kantwala akaseera kano okunnyonnyola so far so good ow'ekitiibwa Kyagulanyi mu diplomatic engagements zaabaddeko biki byakoze newankubadde mubadde mujja mugoberera atuuse ku biki musobole okutegeera amajja ge gano ye musajja mwera mwekunge funa omukondeere funa t-shirt official announcements ziva ku kitongole ekikulu ekibiina ki National Unity Platform era n'official communication ziyitira mikutu gya National Unity Platform wano ng'abantu abamuwagira era abantu abakoze mu mawulire okumala ebbanga naddala ffe abakkiriza mu nkyukakyuka twagala obbategeeza nti newankubadde bwe baba tebannalangirira omukwano ogw'omuyiika kugambye noonya bendera gikwate
ddamu oggyeyo t-shirt gifune weetegeekerere olunaku beera redde bw'oba wa booda n'amafuta baaka akacupa k'amafuta k'otereka k'ogenda okuteeka mu pikipiki yo omanyi bwe twogera ebigambo ebimu bagamba naye abasajja bali mu gavumenti omwo balina olugezigezi obusajja obukaddiidde mu buyinza obulina engeri gye bufaananamu bulina engeri gye bukyusaamu ebigambo bw'ogamba nti kati abantu mutereke ku mafuta ge munaateeka mu picca kati abantu bakuma mu bantu omuliro ne weebuuza enkweza ng'ezitta abantu temulina authority yonna engeri gye mulina kugamba mu bantu obatunulira n'ogamba kakati bano abatemu abawedde emirimu ate batusomesa batya kyova olaba tukuba embooto nga balwadde naffe tufa naye ate ne bayibuli ekyogera nti omulungi bw'afa abantu bakaaba naye omubi bw'afa abantu baseka bantu baseka actually bayibuli ekikugamba nti omubi bw'afa n'otajaganya musango sijja kukulimba bagamba nti abatuukirivu bwe babanga basituse ensi eteriira ababi ne bwabeera omu n'asituka ensi ekaaba kakati temutunenya abasajja abo batubonyaabonyezza nammwe kennyini katubabuulire saagala ngambe basajja abo ekyamazima tetubaagala temusobola kutukaka kubaagala ffenna buli sayidi efiirwa mu sitwaga eno abantu baffe mubatta nga tebannaba na kutuuka kufa kwabwe naffe tubasabira lumu mufa ddi kakati nno mwami Kyagulanyi ayolekedde okudda munda mu ggwanga erya Uganda wabula ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ekyatuuka ku Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe tekituuka ku mwami Kyagulanyi jjukira nti mwami Besigye bingi ebyamwogerwako n'atuuka n'okubeera nga yatwalibwa mu kkomera nga ne wenjogerera ono yammibwa beyiro oluvannyuma lw'okuggulwako emisango emiyitirivu ennyo omwali n'omusango omunene ennyo ogw'okulya mu nsi ye olukwe omwali n'omusango omulala ogw'okugezaako mbu okuwamba obuyinza bw'eggwanga erya Uganda ate n'otakoma okwo mbu ono n'agezaako n'okupulaninga olukwe olw'okutta Jenerali Kaguta Museveni kakati nno bino byonna nga weebiri ebyatuusa Besigye okumusiba nga naguno gwaka musajja wattu aliira mabega wa mitayimbwa bwera kiyita embuzi ekogga oba mu nkomyo nga n'essaawa ya leero yalwala nga ne bw'oba omulabyeko atambulira mu kagaali wabula nga abasajja baagamba oba ofafa ekyokubanga wajjanjaba Jenerali Kaguta Museveni ng'oli mu nsiko tekikugaana kubeera nga ofa kasoobera nga tosonze ku ntebe ye abaffe twebuuza mwami Kyagulanyi byagezezzaako okukola byonna ng'abikola ng'ayita mu mateeka era ng'alina n'ekibiina ky'abikoleramu ekikkirizibwa mu mateeka ne batuuka okubeera ng'ate abagoberezi be babakwata ne babaggulako emisango egy'okulya mu nsi olukwe kyokka ng'ate ekibiina kye bawagira kiriwo mu butali bumenyi bw'amateeka abaffe Besigye eyagendako ne mu nsiko Besigye omusajja ava mu Western wansi eri Uganda Besigye eyalwana ng'ali ne Museveni Besigye eyasulawo emirimu gye gy'obwa dokita mu ddwaliro erya Aga Khan mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya Besigye ne yeegatta ku Museveni Besigye ono n'ajjanjaba Museveni yasimatuka okubeera nga afa n'akola ekisoboka kyonna n'abeera ng'ataasa Museveni n'afuuka omukulembeze wa pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda ng'ayita mu kuwamba ng'akozesa eryanyi ly'emmundu Besigye n'atuuka n'okutwala mukyala Winnie Byanyima ate agambibwa okuba ng'ali girlfriend owa Museveni n'amuleka ne batalwana olw'omukazi essaawa zino wenjogerera Besigye atemesa mabega wa mitayimbwa ku misango egya Wanumanizi Army kubanga bano bagamba nti Besigye yali ateeseteese okujja awambe Museveni era ono yali agenda kukozesa ennyonyi uliriza Besigye ng'oggyeko ennyonyi yali alina kukozesa missile air to surface missiles okitegedde nga missile ezo ate Besigye era yazikozesa uliriza Besigye ono yali ateeseteese okukozesa obutwa obutwa obukambwe okujja ye kennyini abwewere mwami Museveni uliriza gwe muntu omu yali agenda kukozesa ennyonyi yali agenda kukozesa missile yali agenda kukozesa obutwa okujja muntu omu nga bw'olaba Swaziniga oba Lembo awambe State House awambe amagye gonna agagiriko awambiremu ne Museveni bw'amala okuwamba atte Museveni muntu omu gwe njogerako kubanga bw'otunulira mu mboozi muno temulimu nti yali alina ttiimu y'abantu abawera ebikumi n'ebikumi abaali bagenda okumuyambako
okukola emirimu gino. Bw'otunuulira emboozi eno n'ebyamusibya, kuliko abantu batono nnyo baalubatu mbu yali abatutte munda mu ggwanga ery'e Kenya, batandike n'okubeera nga babatendeka obukodyo obunaamuyambako okuggyako mwami Museveni. Naye mbu bano baabakwata nga tebannayigako yadde akakodyo akamu ak'okubba eggi yadde okubba empiso, bonna ne babakwata. Kakati nno Besigye yali ye nakati emisango gy'avunaanibwa gyegyo. Wabula mwami Kyagulanyi alabika ng'ayengedde okudda munda mu ggwanga erya Uganda ng'omukulembeze wa National Unity Platform ali ku ludda oluvuganya mwami Museveni, era nga ye nnamba 2 munda mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku biriwo ebyo bye baalangirira ebyava mu kalulu, wadde nga mwami Kyagulanyi byonna yabiwakanya ne bannayuganda ne babiwakanya nti ayina okubeera nnamba 1 kubanga ye yasinga era ye yawangula, wadde nga mbu baabikyusa. Kakati essaawa zino nga ne DR forms teziraggwanga nsi mwami Museveni buwanguzi bwe yawangula nga balabira ku mpapula DR forms ezo ezaali mu bitundu ebyenjawulo tuzibangiza twakoowa. Kakati tutunula butunuzi. Kakati bino byonna bituuse ku Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe eyali nfanfe munywanyi wa mwami Museveni, kyokka ate nga mwami Kyagulanyi tabeerangako nfanfeewe, tabeerangako mukwano gwe, tebalwanangako bonna, tebavangako mu region ya Western bonna. Mwami Kyagulanyi ava mu Buganda wano mu Masekati. Abaffe katugendeko mu mboozi ya Besigye eno owulire nakati akyapookya ekimupookeza emabega w'emitayimbwa oba mu kkomera lwakubanga kigambibwa mbu bino bye yakola. Munnamagye yawummula Kano Dr. Kiza Besigye Kifeefe eyaliko munna FDC yeyambisa enkungaana ezaali mu bibuga gamba nga Geneva, Athens ne Nairobi wakati w'omwaka 2023 ne 2024 okukwanaganya enteekateeka z'okuvunika gavumenti ya twene ya Uganda. Mu nteekateeka eno yazisinkana abantu babiri okwali Joel Wakayima ne Andrew Williams ne bamusuubiza okumuyambako mu nteekateeka z'okuvunika gavumenti nga mu kino bakiza okweyambisa obunyonyi obwevuga bwokka obumanyiddwa nga drone bakola obulabe ku mukulembeze w'eggwanga Sinakindi okumiza omusu. Besigye teyakoma okwo, yafuna n'ensimbi za $50,000 okuva ewa Andrew Williams okutambuza bannayuganda 36 okugenda ekisumu mu Kenya batendekebwe mu bukodyo bw'ekinnamagye, kyokka gavumenti ya Uganda n'ebanguyira okakkana ng'ebakutte nga tebannafunayo wadde akakodyo akayinza okukwata omubbi wa bodaboda. Okumanya Besigye yali ategese olukwe lunene, yali atumiza n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ddala okuli surface to air missile, omuzinga gwenza okuyisazisa byalo ogukuba ewala era nga teguleka nnyonyi ng'etaayaaya ko n'obuto obuttirawo, era nga mu kino yali wakusooka kulumbagana nkambi ez'amagye. Birivumbuka gamba nti musango guno Besigye tena wayinza kusimatukira kubanga alina obutambi bw'ebifaananyi, amaloboozi akugasa n'emboozi y'okumutimbagano, amasimu ge yakubanga akugasa n'ebirala, nga Besigye yennyini ayogera n'abaseddekezi bano abaali bisomye okubuza Uganda emirembe. Newankubadde omusango guno guli nnyo ku Dr. Kanokiza Besigye n'Obedi Lutale, Birivumbuka agamba nti obukakafu bwe balina bulaga nti bano bapeereza omujasi Kapiteni Ola okubegattako mu mwaka 2023 nga bayita mu mboozi eyali ku WhatsApp, era nga yalaga obuwagizi ko n'obwagazi obw'okumamula ku gavumenti ya Uganda efuga. Okumanya Birivumbuka akuba bulati agambye nti waliwo n'obujulizi obulala bw'alina obwamuweereddwa omumyuka w'omuwaabi wa gavumenti Thomas Jatiko nga bulaga nti yaliko omubaka Salaamu Musumba yalwawo ng'asaba omusajja ono Andrew Williams mu Brussels, Belgium okubawa obuyambi, era n'ateekateeka n'enzisinkano eyeetabwamu abantu abalaga nga Lodimeya wa Kampala Salongo Erias Lukwago, Honorable Salaamu Musumba yennyini, Honorable Ssemujju Nganda, Lubega Mukaako ko ne Charles Omushana. Mu nsisinkano eno omusajja ono Andrew Williams yakkiriza okwetaba mu lukwe luno olw'okuvunika gavumenti, era nakkiriza okubayamba abeera omuwabuzi waabwe mu nsonga y'ebyekinnamagye. Mu mboozi eno Andrew Williams yakwata obutambi bw'amaloboozi era nga buno kkooti bwe bumu ku bwegenda okwesigamako okulaba ng'enyweza omusango guno. Ng'amaze okukanya na byonna ebikoleddwa, omulamuzi asazeewo nti kati Besigye wabanga wakuddamu kulabikako eri kkooti wakugenda butereevu mu kkooti enkulu, omusango gwe gutandika okuwulirwa butereevu kubanga okunoonyereza kuno okubadde kwetaagisa kwandibanga kuwedde. Omulimu gw'okuzimba ekizimbe kya paalamenti eky'omulembe ekijjamu ababaka abasoba mu 5 gwatandika mu mwaka gwa 2017 mu Butongole nga gwasooka kubalirirwamu obuwumbi 179, wabula ssente zino zizze zirinnya nga kati ziri mu buwumbi obuli eyo mu 220. Olutuula lwa paalamenti ey'e12 olwa wiiki eno lwalaze ekifaananyi ekibi nga babaka kumpi buli omu atudde ku munne anti bazze bangi, ate ng'ekisenge omuteesezebwamu kitono tekibamala kijjaamu ababaka 8 bokka.
abamu baalabiddwako nga bayimiridde buyimirizi nga n'abandi batudde awatuula abagenyi ate abalala ku kapeti we bayita buli lunaku. Speaker Jacob Oboth embeera eno ye yamuwalirizza okulagira kalaani wa paalamenti Adolf Mwesige okumuwa alipoota ku kizimbe ekizimbibwa nga tekinnaggwa. Within 2 weeks, the clerk will give me the status report on that building and what needs to be done and when it's going to be completed. Ababaka ba paalamenti nabo beemulugunyizza era ne batutegeeza nti kampuni ya Roko eyaweebwako ensimbi okwebbulula n'okumaliriza ekizimbe okufunira ababaka ekifo ekigazi naye na buli kati tekiggwanga nga n'obudde bw'okumaliriza ekizimbe kino bubeera bwongezebwayo buli kaseera. Kubanga jjukira nti olumu oba mujjukira bannayuganda twerabira mangu. Jjukira esente ze baweereza Loko nti Loko yanafuwe mu ssente ne bagiweereza ssente mpitirivu. One of the reasons yali nti bajja kugenda nti baagala nti emalize ekizimbe kyaffe. Muntu katugambe buli memba wa paalamenti yandibadde atuula bulungi okufuna ebirowoozo bya sipiika oba bya gavumenti n'okuteesa bulungi. Naye ekyabaddewo gyo nga tuli mu katale ng'embeera si ya mulembe eri awo. Tokola ekintu kyonna ng'ekizimbe kitema kukola ki kugwa. Chembe yabaddewo jo abantu nga bamemba of parliament bali mu galale abandi bali mu kolido abalala bayimiridde abalala batudde kyalaze ngu eggwanga lya Uganda tilirina priorities. This is a priority. Ababaka kati baagala wabeewo okunoonyereza okw'amangu okutegeera engeri ensimbi ezibadde ziweebwa kampuni enzimbi ya Roko gye zizze zisaasaanyizibwamu. Nza kugamba ngu gavumenti yabula ssente ezaakumala ekizimbe eki. Oba si contractor abakola design bakikola bubi. Oba si ba contractor then ssente ziba zijja mu kizimbe oyinza kusanga zibadde zigenda wantu walala. Tuyinza kwekenenya ne tunoonyereza kiki ekiriwo kubanga gwe twogerera kati tetumanyi ekizibu kiri ku ssente kubanga sirabangako ngwe ssente zibuze ez'okukola ku kyembazi zaffe. Naye olina okukimanya nti mabegaawo twa Roko yezimba ekizimbe kyaffe kino twakibayo ssente naye oluusi owulira mu wiiki nyondo nga 2 zikuba pu naye nga babulawo. Shamim Nabakoza, Moses Namayo, NBS.